ABAKKOLINSO ekyokubiri essuula 10 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Naye nze kennyini Pawulo mbeegayirira olw'obukkakkamu n'obuwombeefu bwa Kristo, nze omwetoowaze bwe mba nammwe, ate omuzira nga siri nammwe. Kale mbeegayirira bwegayirizi bwe ndiba nga ndi nammwe, nneme okubalaga obuzira obwo bwe nkozesa eri abalala abalowooza nga tutambula okugobereranga omubiri. Kuba newankubadde nga tutambula mu mubiri, tetulwana kugobereranga mubiri, kuba eby'okulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri, naye birina amaanyi agava eri Katonda olw'okusaanyawo ebigo. Tusaanyawo empaka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda, era nga tujeemulula buli kirowoozo okugondera Kristo. Tweteeseteese okubonereza obutagonda bwonna, okugonda kwammwe lwe kulituukirira. Mutunuulire ebintu nga bwe biri. Omuntu yenna bwe yeekakasa mulinga wa Kristo, yerowooze kino nate yekka nti nga bwe yali owa Kristo, era nate bwe tutyo. Kubanga ne bwe ndisukkirira okwenyumiririza olw'obuyinza bwaffe, Mukama waffe bwe yatuwa olw'okuzimba, so si lwa kubasuula, mu byonna sirikwatibwa nsonyi. Sandyagadde kufaanana ng'abatiisa n'ebbaluwa zange. Kubanga boogera nti ebbaluwa z'enzibu z'amaanyi, naye bw'abaawo omubiri gwe munafu, n'okwogera kwe si kintu. Alowooza kino ategeere nti bye tugamba mu bbaluwa nga tetuliiyo, era bye tukola nga tuli nammwe. Kubanga tetwaŋŋanga kwebaliza ku muwendo gw'abo abeetendereza bokka, newankubadde okweragaanya nabo, naye bo bokka nga beegeza bokka na bokka, era nga beegeraageranya bokka na bokka, tebalina kutegeera. Kale ffe tulyenyumiririza okusinga ekigera kyaffe, wabula ekigera eky'ensalo Katonda gye yatugabira okuba ekigera, era n'okutuusa ne gye muli. Kubanga tetukunukkiriza kusinga kigera ng'abatatuuka gye muli, kubanga era twagala n'okutuuka gye muli mu njiri ya Kristo. Tetwenyumiriza kusinga kigera kyaffe mu mirimu egy'abalala, naye nga tusuubira okukkiriza kwammwe bwe kukula okugumiikiriza mu mmwe ng'ensalo yaffe bw'eri okusukkirira. Olwo tulisobola okubuulira enjiri mu bifo ebiri ewala okusinga ewammwe, nga tetwenyumiririza lwa mulimu ogukoleddwa mu kitundu ky'abalala. Naye eyeenyumiririza yeenyumiririzenga mu Mukama waffe, kubanga omuntu eyeetendereza yekka si yaasiimibwa, wabula oyo Mukama waffe gw'atendereza.